Ngemu ku ngeri y'okutangira abasaatuusi ne bannakigwanyiza abeesomye okubba ettaka ly'amasomero agazimbibwa ku musingi ogw'ekkanisa. Obulabirizi bwa Busoga bubakanye n'eddimu ery'okufuna ebyapa by'ettaka ery'amasomero mu bitundu ebya Busoga eby'enjawulo. Nga leero omulabirizi wa Busoga Dr. Paul Samson Nayamani asitukiddemu n'atandika okulambula amasomero ag'enjawulo. Atandikidde ku ssomo lya Wanyange Girls e Jinja ng'anabanjulidde ekyapa ky'ettaka kw'eyitudde ng'ategeeza nti ekkanisa yakufuna ebyapa by'ettaka ery'amatendekero gonna. The Board of Governors, we have worked together. Now we are happy that we own the land. Nobody can disturb us. You know, these days we have land grabbers. Ono atongoza n'ekibiina omwegattira abayizi abasomerako ku ssomero lino kye batumye Wanyange Old Girls Students Association ng'asabye abasomerako mu ssomero lino okwasizako ekkanisa okusobola okuliddukanya. Akulira ebyenjigiriza mu kibuga Jinja nga ye Paul Balirayene ayozaayozezza obulabizi bwa Busoga olw'okufuna ekyapa ky'essomero lino n'akubiriza n'abatwala amasomero amalala okufuba okulaba nga bafuna ebyapa byago. Try your level best. Buli ssomero libe ne land title. And in the future, in a few years, we shall not put any government project in an institution without a land title. Wanyange etuwaire eky'okubonerako. Ye President w'ekibiina ekitongozeddwa nga ye Pamela Kamusime alambuludde ku nteekateeka ze balina omuli okuzimba kaabuyonjo ez'amazzi zitaasa abayizi ebirwadde ebiva ku bukyafu ng'agamba nti kaabuyonjo eriwo kaakati eri mu mbeera mbi nga beetaaga obukadde 356 okuzimba ezo ziri ku mutindo. Kwegamba bathroom states ezaaliwo oba ze balina kati nzibu nnyo okumaintaininga that standard ey'obuyonjo. N'olwekyo twagala tukwatire awamu ne basupporters ab'enjawulo, basponsors ab'enjawulo, ba well wishers batukwatireko tunoonya ssente milioni 305. Yes, 356 million shillings. Project eno kyegenda okostinga. Ku lwaki tulina okuzimba toilets, tulina okuteekamu showers, twetaaga ne water pump system. Kubanga wano kasozi ate Wanyange wali obuzibu bw'amazzi. Omukolo guno gwetabiddwako n'abakungu okuva mu bwakyabazinga bwa Busoga okwadde minisita w'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Nantale Nasabu ng'akiikiridde maama Inebantu wa Busoga Jovia Mutesi nga mubaka bwa Inebantu akubiriza abayizi abasomerako mu ssomero lino okukolera awamu n'obwakyabazinga okusobola okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Aware of the prominent and distinguished old girls with both resources and the right connections and networks, he says we can take advantage of the ball. The ball is in the hands of the Old Girls Association leadership to reach out and reconnect with all of them and to perform the leadership role with diligence and integrity.